mu mbeera gye yabaddemu nga tokyalingiddwa takkirizibwa yabadde alina genda bugenzi mu ddwaliro mu medical facility n'afuna obujjanjabi n'atereera singa yadde aleeteddwa mu maaso g'omulamuzi omulamuzi yabadde odalinga kimu ab'ebyokwerinda Eddie Mutwe ateebwe agenda afune obujjanjabi nga tugoberera enkola ya rule of law. Nkugambye ono eyafulumizza ekibaluwa ye minister wa justice siwa opposition yadde alaga nti wa opposition naye alina institution number oba alina sector number eri under the government waba yafulumizza statement eyo n'omukyala akulira akakiiko akarwanyirizika eddembe Uganda Human Rights Commission Mariam Wangadya however much tumanyi naye talina mannyo taluma yafulumizza statement era statement yengeeraga evumirirwa ebikolwa byonna ebyakoleddwa ku Eddie Mutwe nga bikulemberwamu CDF Muhoozi Kainerugaba era n'atulaga nti release order eri CDF n'ekitongole kya UPDF tireleasinga Eddie Mutwe mu bunnambiro agende mu kifo ekituufu wali n'ofunira obujjanjabi. Eddie Mutwe obujjanjabi yadde talina bufunira mu kooti ne mu komera gyali e Masaka. Kati bano abantu benkuleetedde babiri nga bamaze okishuwinga statement eyo twabadde tuddako parliament nti abakulembeze olwaliro be twakeera ku makya ne tulonda mu parliament y'eggwanga n'ensonga bagyogerako is it under the discussion oba twakomye ku bbaluwa ya Nyeko Derrick gye yawandiise ng'akozesa obuyinza bwe ku komiti gy'atuulako mu parliament ey'ebyokwerinda of which ebbaluwa eno etejja kuweebwa kitiibwa naye how far has the discussion gone among the leaders specifically legislators of the parliament kubanga e parliament naye evunanyizibwako ku kulwanirira eddembe ly'obuntu now Museveni ng'akitegedde bulungi nti institutions zino bbiri Minister wa Justice ne Uganda Human Rights Commission bamaze okufulumya ekibaluwa kitegeeza nti ensonga eno ya violation of human rights egeetinze viral Museveni yabadde alina okulwanyisa ekintu ekikimu discussion eno ereme kugenda mu parliament ereme sigalana mu bantu kyovola olwaliro mainstream medias discussion ezo zagivuddeko dda ne zidda ku discussion ya His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert okugamba nti tulina bannaffe ku opposition abakolagana ne government eno obutereevu okutulugunya eddembe ly'obuntu tebagenze ku discussion ya kugamba nti olwaliro Eddie Mutwe yabadde mu mikono gya CDF how comes nti olwaliro alina okukwatisa amateeka n'okukuma bannayuganda ate yatulugunya bannansi n'avaayo n'akonfesinga nga bakimanyi bulungi nnyo nti bannamawulire bakayita mu mbeera y'emu baakubibwa emiggo naye nga babakuba ba bitongole byakwerinda kati mainstream media yakuvuze nekujja ku discussion eno lwansonga nino discussion egenda ku affectinga General Museveni n'okusiiga ekifaananyi ekibi gyali internationally Museveni naye kyebadde alina okukola kwegamba parliament nti njiyimiriza as of now Museveni n'ayanguya akamyufu kaabwe aka NRM era Museveni n'akulaga nti parliament njiyimiriza katugende mukamyufu ka NRM nawe akimanyi bulungi nnyo banagenda mukamyufu ka NRM kagenda kubaamu emivuyo nti attention yonna ey'Abannayuganda obwongo bugenda kuva ku kino ekibaddewo ekyokutulugunya abantu okulinyirira eddembe ly'obuntu discussion edde ku kamyufu ka NRM kubanga akimanyi bulungi nnyo mainstream media zino zigenda kafokasingako era zigenda tandika okukabrodeninga kati eggwanga lyonna nga liri mu bunkenke eggwanga lyonna nga liri mu kweraliikirira olw'ebikolwa ebyakoleddwa ku Eddie Mutwe nga bimukolebwako CDF w'eggwanga kaakati abo bannayuganda abajjawo n'obwongo abuddusaawo tudde ku birala bino gamba nti Nuwa Mutwe oyogedde ensonga gamba nti Nuwa Mutwe nkutegedde gamba nti Nuwa Mutwe nkutegedde Nuwa Mutwe oyogedde ensonga njagala okulaba ku comment wa neeyongereyo gamba nti Nuwa Mutwe ensonga njirabamu eggumba nkikulira olinawo okubye neeyongere walala wenjagala okukwata kubanga njikuvugidde njikujja eri nakugamba nze nzija n'envuga ekintu nengenda ku solution kati nkulaze kowa nti kino byonna ebibaddewo ife ngaffe abalwana okujjako gavumenti ya General Museveni tufunamu naye ekibuuzo General Museveni yaafunamu
kakati General Museveni ya kino akikozeka atya counter attack mu Bunnambiro yataddewo akamyufu ka NRM era nakulaga nti agenze ewaabwe oba ye Lwakitula oba uwa eje yagenze gyalondera oba Kisozi ye nakulaga nti akiridde ne Janet Kataha agenze bano ba deputy speaker bonna ne bakulaga nti bazzeeyo nfuna bulungi nnyo parliament agisibye teweerabira nti parliament ebadde mu nteekateeka yakomyawo court martial General Court Martial kati olwaleero oba ng'obadde mu nteekateeka ezikomyawo General Court Martial onfuna bulungi nnyo kakati Court Martial discussion eyo tesobola kubaawo nga tewaliiwo kino ekya Eddie Mutwe nga tekinnaba ku discussingibwa abitugeza naawe ekirina okukolebwa kiri kitya weewano wenzija kuddizaayo olwaleero tutunuulira ebbaluwa ya Nobert Mao muntagingire Nobert Mao ono omwana nayagala kano kasalemu Nobert Mao nga gwe minister wa justice tufunye chance nti ogamba oliwo opposition era oli president wa DP waliwo opposition eyatulugunyiziddwa ebyensoso ebbaluwa giwawandiise wagikozeeko follow up nga gwe omulimu gwo gw'okukola oversight ku kitongole ekiramuzi statement twagiwulidde bulungi nnyo wagezaako tukamba nti Eddie Mutwe mu mbeera gye yabaddemu yabadde talina kgenda mu maaso ga mulamuzi in fact omulamuzi yadde talina namusomera yadde omusango n'ogumu bwe yamukubyeko amaaso bw'ati yabadde amuzza buzzi waka agamba oyo kagende mu facility walina ofunira obujjanjabi eyo facility yagigenzeemu yafunye obujjanjabi ebigambo wabiwandiise nga tubiraba naye what next wamaze okutuwa ebigambo ebyo kiki ekyazzeeko as a minister of justice did you do the follow up did you follow up the matter wawandiikidde omulamuzi ffe twadde tetukyetaaga kimanya ekyo ekipapula kiwatuwadde ekyo ekipapula twabadde tukyagala kugenda wa mulamuzi ku addressinga mulamuzi atuula ku kooti e Masaka njagala okubuuza omulamuzi wamuwadde ekibaluwa ekyo era within yayisizaawo mangu n'agamba nti ampise emergency Eddie Mutwe ajje tumuwe beyiro agenda afuna obujjanjabi Nobert Mao wakoze omulimu ogugwo oba gwe watudde butuuzi bwoti n'ogamba maze okuwandiika kino kantijjewo kino Patrick Mugaya gwe kisajja gwe fe abalina emitwe eminene tulinamu ku magezi naye gwe kisajja gwe waganira ddala obbaamu amagezi kansoke nkisuspendinga eno kisuspendinga esuspendi eriwa badde saagala kibaaninga njagala kisuspendinga bino bye biwagira mpuuga bisajja birudde mu opposition wano nakyo kyagala kubeera kibaka kya parliament naye omutwe munene naye temuli yadde n'amagezi yadde fe ab'emitwe eminene tutera okulowooza n'okubaako ng'abantu gwe kankujje ku live yange kubeeraawo ng'olabiraawo mutwe eryo eddene eryo eritalinamu magezi ng'ondabira bulabizaawo naye nga tosobola commentinga ogamba oyagala kuba mubaka wa parliament naye ne platform ka page k'olina ka account tosobola nakukolako nsonga y'amagezi nti yiino nina kyendiscussinga kanfuneko engagements abantu bampa amakulu nekibeeraawo ku Kyagulanyi nekikola buposti kiri ku Kyagulanyi kirumba kifunayo likes 2 comments 4 muyadde mwasoma mulina ebitabo mulina kubeera wansi waffe mulina kujja ne mu commentinga ku bye tukozi ku bye twogedde wano eyo yerevo kwe muli abo bannayuganda babalaga wawe muli mwasoma ebitabo mulina zidiguri mulina zidiploma naye level yammwe ya comment section mulina kujja ne mwa opinion ku biti bye tubawa kati mmwe temuliba opinions temwe temusetinga opinions eyo yerevo kwe muli bannayuganda we babalaze nti mwasoma ebitabo okitegera mulina zidiguri naji temulina kye mugamba nsi kati ffe aba senior 6 ffe tulina okugamba ensi otegedde kati beera eyo kankususpendinge ondabiraawo nga tosobola commentinga sijja ku blockinga era we mundabiraawo wano embaata endala mugindage temugenda tumanyirira wano awo mike sijja mu blockinga mike mumundekere
waliwo babiri besitajja blocking Mike ne Roni nine ensonga zange lwaki mbaleseewo kati Mike ye njagala abeerewo ne ka PFFK akasimu alabe success yaffe naye alabe wayimiridde n'akasimu ka PFF Mike nja muleka waawo ije kabeere waawo oli Roni ye nja mulekawo ye ensonga ze za Buganda ye wano mu revolution ategeera Buganda yokka ebisigadde amawanga amalala tayagala gategeera kati naye Roni kamuleke wawe bantu babiri bendekawo nete mutemulekana nnyo nabo era nzize mbagamba aba bantu babiri wano ku page mubaleke temumamalirako budde kubanga buli kimu kyonna bakimanyi ne katubaleke waawo awo betwagala okutandikirako okubalaga mulabe amazima gaffe ge tubadde twogeranga ebitwagala baberenga abajulizi kati Roni ne Mike mubandekere abo babiri mubaleke era sijja bakwatako bakuba kibulo katugende mu maaso Ochegera mama katweyongere wano now ngamvudde kuno bati mawo kangende ku mukyala Mariam Wangadya mama nkulamusizzaako mabega kawo nali nesomye nga njagala nkukwate mu konkusimbe mu vivi bwenti nene ngamba kati ekyo kusimbe vivi si kyagala nika tugende mu no discussion mama Mariam Wangadya oli nakazadde oli mama wansi oli mama wa gwanga yes fe wolemera mu kifecho ogezaako tukakasa nti oyina amaanyi era oyina okusalawo era oyina obuyinza mama Mariam Wangadya ndi wano kutegeeza nti ekitongole kya Uganda Human Rights Commission obulamu bwaffe bwonna eddembe lyaffe lyonna diri mikono gyo mama wavuddeyo n'ofulumya release order eri CDF nye kitongole kya UPDF Uganda People's Defense Forces era UPDF netulaga nti ebbaluwa yo egireceivinze bulungi negikuba mu stamp musonga yo watulaze nti you recognized in our country Uganda there is abductions, there is torture of civilians, there is illegal detention of civilians. Muchiwandiko chomu inkiyo. All this is on record, buli kimu kyonna kiri ku record. Kakati mama nogezako kutegeeza bano ba tormentors CDF. Nogamba nti gwe nkulagidde Eddie Mutwe ateerwe mu bunnambiro. Mama njagala okubuuza Eddie Mutwe ali mu ddwaliro oba Eddie Mutwe we yavudde mu torture chamber oba mu illegal detention yabadde ayina genda Masaka prisons many